Poliisi ya Naluvula mu disitulikiti ya Wakiso eri ku muyiggo gwa Namutebe Reste eyatutte abaana ku ssomero n'abasuulayo. Abalongo okuli babiri Enifa ne Nakato Sharifa nga bano ba myaka 5 be basangiddwa n'abasomesa baabwe ku poliisi ne bategeeza nga Namutebe yaleeta abaana okubawandiisa era bw'atyo n'ategeeza abasomesa nga bw'agenda okubakima akawungeezi ng'amaliriza okukola oba kitaabwe. N'atakomawo ne tugezaako okumutracinga ku contacts ze yatuwadde ne location gy'abeera ne gy'akolera nga tebamumanyi nga information yonna gye yawadde ku ssomero nga nfu. Musinje Norangono ye mukulu w'essomero lino agamba nti bagenze okukebera mu nsawo z'abaana nga nnyaawe yapakidde engoye zaabwe empapula okuli gye babeera wamu n'ennamba ya taata waabwe. Agamba nti ono bagenze kayunga ku poliisi omukyalo ono gye yabalagiridde ne babuuza abantu abazadde b'abaana bano bamanyiddwa ngeno gye babategeereza nga batamanyiddwako mu kitundu kyabwe. Nga mu katale naye twatuuseeyo nga tebamumanyi anywhere mu kayunga n'ekwerosi nga tebamumanyi. Akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango ku poliisi eno Baguma Innocent avumiridde ekyabazadde okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe bw'atyo n'alabula bannannyini masomero okwegendereza abaana be batwalira. Abamanyi abaana bano bajja abasomere. Ebyo nga biri Magomo Zaino omutuuze ku Kiira Road mu kibuga Jinja agamba nti yazaala abaana babiri omu n'abuuka bw'atyo n'asigala n'omwana omu. Ono ategeezeza nti mu ddwaliro bamalayo akabanga wabula olunaku olumu baafulumizibwa wabweru wa intensive care ng'enkola y'eddwaliro bweri nga akaseera k'okuddayo okulaba ku baana baabwe bwe katuuka agenda okuddayo okukebera omwana we wabadde ng'akatanda kakalu. Ngenda okuddayo ku kitanda okubadde omwana mu kagundi kali awo omuntu bw'abuubu nga omwana wange taliimu. Ono agamba nti wadde nga poliisi yakwata omusawo eyali akulira ekifo kino yamuyimbula mu kaseera katono ng'omwana tannalabika. Bali bamukute ku Lwokusatu n'abeerayo Olwokusatu n'Olwokuna, Olwokutaano ne bamuta bamuwa bondi. Ono asabye abazira kisa okumuyamba asobole okufuna omwana we. Njagala kufuna abalooya oba omuwi w'amagezi yenna ajampeko ku magezi ku nsonga eno gyendiko. Mutyaba William ne Lubega Ivan be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.